naye bera communicatinga wera bakijja kulongoosa naye okujjanjabwa nakibeera ate nekira connectinga ne banno munnange tobeera controversial abantu basobole okutrustinga omanyi tutambulira ku trust sana. Trust is the most important thing. Ne bwembeera nze ne bampulira nga njogera kino ate njogera kiri sokone ebirala byonna bannaye bannayuganda. All right, thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us from wherever you are watching. This is Vast Strange 256 Omukutu Kwoli Entertainment News on the go. Nako olwaleero Munakatemba amanyikibwa nga Okanya Sam abasinga gumanyinga Sammy owa ekibiina ekimanyikibwa nga The Might Family akyaliddeko omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, His Excellency the President Robert Kyagulanyi Sente mwali ku kitebe Kavule. Sammy ono ebbanga lyonna abadde so much controversial. Bye bigambo by'owulidde ew'omukulembeze nga amusibirira entanda mu kusisinkana kwe babaddeko enkya ya leero amugambye nti communicating ne banno ate ekirala lekerawo okubeera controversial. Sammy azzenga akola statements oboolyawo ezikontana. Sammy azze ayogera kino ne kiri ekintu kye tutegedde olunaku olwaleero oboolyawo kibadde tekisanyusa mukulembeze we. Era abantu abasinga including myself nze omu ku badde batasuubira nti Sammy asobola okuddamu n'atuula n'awayawayaamu n'anyumyamu n'omukulembeze bw'atyo. Ate kino ekikolwa kyonnyongedde okundaga nti yes indeed President Robert Kyagulanyi Sente mukulembeze era omuteeketeeke. Remember omukulembeze yenna wabanga alondeddwa talina kufuga bekyo kibiina kyakulembera kyokka no, abeera mukulembeze w'eggwanga Uganda. Alina okukulembera irrespective of your political party, your religion, your culture, your language and your beliefs. Aba mukulembeze wammwe mwenna nti n'oba wa NRM nga Kyagulanyi Sente Robert Bobi Wine president alina okubanga kukulembera because omulimu gwe gwakusavinga bannayuganda irrespective of a political party. So Sammy despite all byazzenga ayogera mumulabye ku mikutu egy'enjawulo, namulabawo ku mukutu gwa Deshi ng'ali ne baliri pazo bajjonkera boogera buli kimu era kyanyinza nnyo bannankyukakyuka. Naye olunaku olwaleero ndowooza kituwadde ekyokuyiga nti sometimes we need to let some things pass ne tutabiwawudde because omuntu eyamala obudde bwe ku Sammy then emabega kaawo ng'ayogedde byayogedde n'omuvuma n'omuvoola n'omala obudde obunnyo ku Sammy. Right now I believe wejjusa omukulembeze atulaze ekyokukola nti tubatwale easy. So Sammy bw'atyo akyayidde ku mukulembeze n'amunnyonnyola embeera gy'ayitamu n'amunnyonnyola na buli kimu nga bwe kigenda obbeera. Era wano watutegereza nti ayinayo operation esembayo ku lunaku olw'Essande ekiri kikeesa Monday, that is 2 days from now. Omukulembeze naye ng'omukulembeze n'akwata ettu lyamuwadde akatono kasobodde ate kasobole okumuyambako gula obutunda ka juice n'okujjanjaba at large. Ladies and gentlemen, njagala mulabe ate emboozi eno weebadde akafubo kabaddemu n'omukulembeze ku kitebe kya National Unity Platform ate tukomewo twongere okuttaanya ensonga eno wano ku Vast Range 256 Entertainment News on the go. Make sure you subscribe, tap the notification bell, and of course share the video to as many people as you can. Don't forget to leave a comment in the commentary section. Katukomeo after this. Dalinjagala nga nakavaayo abasajja tubateeke ku nningi ate tugenda okuvayo bansindikira vidiyo kutubanyiga. Anyway, how are you? Amazima njira eyinza okulongoosebwa balina okulongoosa kakati bakujjanjabira wanasomera ku muntu esijabadde ng'akafaakapuleti ti wali bongo amazima ffenna tetwaliminda naye nawulira bulungi nga bususse. Akati mu mbeera eyo wali ningezaako okunyonnyola oyo omusawo bwena semba okulaba wali bali tebanamusamu lupiira bali tebannaba bali tebanamusamu lupiira
kakati lwaki oluddewo wesi yangambye oluddewo ogenda mu ddwaliro nedda nduddewo lwa kusajjwa kulongoosebwa teri option ndala yonna no genda bakulongoosa twasooka wano genda bakulongoosa ate kati obyaddamu awo bali eri nabo ne banfuna nti omanyi tandika okunesugiyasugizaamu nga balowooza ebintu biri awo byakusaala natwesera nga sobola kwesabakusenyigisa nalaba zidraftingamba sabye omusajja omugezi bayinza omuwandiisa bine nga weetondola okwogera amazima esigizenamugaleteddenga mukyali yansindikira kakati okujjanjabwa omusajja what next bakujjamba kulongoosa ddi kakati ngenda kulongoosa waggulu periodist gyali era ndi wa 24 zingabali Yeah, we're Monday next week. It's Monday. Today is 22nd. So this is Friday. That's Sunday. But you're closed on Sunday. ekiro ekiteesa naye beera mukomuniketinga bino kubeera bakijja kulongoosa naye okujjanjabwa nakibe na byonna ate nekira connectinga ne bano munnange tobeera controversial abantu basobole okutrustinga omanyi tutambulira ku trust sana trust is the most important thing nfuna ne bwembeera nze ne bampulira nga njogera kino ate njogera kiri sokoone ebirala byonna byonna bannaye bannayuganda leero lwakutaano naku z'omwezi 22 nakedde ku makya puroguraamu yange yakusinkana mukulembeze wange era musisinkanye netwogeramu ne munnyonnyolamu wentuuse nebaza bannayuganda abankwatiddeko kuba wano buli mwakutukwatirako bukwatizi naye asitudde obujjanjabi nampa azaala ekibya kiwongenakwagaliza okuona omulungi muganda wange. Alright, byebyo ebibaddeyo enkya ya leero Sammy bwasisinkanye Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine wali eri ku kitebe ekya National Unity Platform ekavule abawayizaamu banyumizaamu era n'amunnyonnyola wa waatuuse mu kujjanjabwa waneeno n'amutegeeza nti tekeraawo okubeera controversial yimirira ku kigambo kyekimu. Waliwo omukadde wange omwe yaŋŋamba nti simple bino ebintu muyinza obutabitega ne ŋŋamba mukadde wange ate lwaki bw'abanga Museveni asobola okuteeka mu Kyagulanyi bambega kiki ekibalowoozesa nti ye Kyagulanyi tasobola kuteeka bambega mu Museveni? Awo we nakoma ne ŋŋamba yes tugende mu maaso. Njagala otambuze video eno. Make sure you subscribe, tap the notification bell, and of course leave a comment in the commentary section. Verse Strange 256. My name be Simple MC. We link up later on. Bless up.